Bisimilahi wabadi. Tweyongerayo tubadde wali nga tugamba nti singa omuntu akaka oba singa omuntu alagira bilkatiri gairu mukallifu amara bilkatiri gairu mukallifu, singa alagira okubeera nga atta naye gwalagidde okutta gairu mukallifu nga si muntu mukulu, twabirabye tugamba nti au mukallifan yajhalu bitaharimihi, oba n'alagira omuntu nga mukallifu naye ng'oyo gwalagidde yajhalu bitaharimihi oba yajhalu taharimihi, omuntu oyo nga tamanyi, talina knowledge ku kubeera nti okutta kuli haramu, nga tamanyi kyebamulagidde okutta nti kiri haramu. Omuntu asobola okulagira okola ekintu naye nga gwe tokimanyi. Era agamba wano namba 5 wansi nti ayi bategeezaamu nti amara bilkatiri mukallifan, nti okubeera nga alagira okutta naye gwalagira mukallifu, muntu mukulu bulungi myaka era ategeera, yajhalu taharimu lkatiri, wabula nga tamanyi nti okutta kuli haramu. Kaman nashaa bigairi biladi isiramu, ng'omuntu awangalira mu nsi nga si ya busiraamu. Waliyo omuntu asobola okubeera nga mu nsi gy'awangaliramu okutta kya layisi, kati nga abamu banyumya ababeera mu South Africa nti South Africa basobola okutta omuntu ku street awo nga buli omu alaba nebulayo amugambako nga kiringa kya bulijjo, nga gwe olaba nti omuntu asobola ogenda ku luzzi n'avaayo n'ekijerikani nga nawe okimanyi ekya bulijjo buli omu akikola. Kati nga ffe olaba nti omuntu asobola okera ku makya n'amala olunaku lwamba nga ali mu betting wano mu Kampala, tukimanyi nti ebyo bya bulijjo buli omu akikola. Ne waliwo ensi ezimu ng'okutta kya layisi, buli omu alina emundu, abasinga obungi buli omu alina emundu. Nosanga abantu nga bookutta munne kya layisi, ng'edda ebyaliwo mu Buwarabu nabbi we yajjiranga ekikawo olumbaganako omuntu omu n'okuba oba akaana kato, basobola okulwanagana ebika n'ebika, abantu ne battingana naye nga bo kya bulijjo eri ada yaabwe, era nga bazaala abaana ab'obwana ne babatta nga bamanyi nti tebasobola kulwana, bamanyi nti saawa yonna yonna batulumba, saawa yonna lutalo. So waliwo ensi ezimu nga zo ng'okutta kukya layisi. Kati agamba nti waliyo omuntu nti singa omuntu alagira omuntu okutta nga gwalagidde okutta naye tamanyi nti okutta kuli haramu, kino batuwa mithaalu nti ng'omuntu awangalira oba eyakulira mu nsi nga si ya busiraamu, fal kisaasu alal amiru, wano era kisaasu oba revenge tugikola kw'ono alagidde, kubanga ajja kujja gamba nti mbaze simanyi ng'okutta kuli haramu. Era mu sharia y'obusiraamu mu kooti zaffe eza sharia tugamba nti tussa ku muntu iqaabu oba ekibonerezo, punishment giwa omuntu ng'amaze kukkiriza musango gwakoze ate ng'abadde akimanyi kiri haramu. Ne buba bwenzi, omuntu asobola okwenda nga tamanyi nti obwenzi buli haramu, wajja mu kooti bamubuuza nti obadde omanyi nga obwenzi buli haramu, n'agamba nti mbadde sikimanyi, tumuleka tumuyigiriza buyigiriza nti wano kyokoze kiri haramu naye toddamu kukikola. Kati n'addamu okikola nga tumaze okukimutegeeza, awo ne tubeera nga tumukkirizibwa okubeera nga tukola ki, nga tumukolako kisaasu oba okumukolako punishment yonna yonna eba emusaanidde. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yagamba teyasaanyaawooko mulembe gwonna, teyasaanyaawooko kibiina kyonna okujjako nga amaze kukisindikira mubaka. Yatumanga omubaka n'abayigiriza ebiri haramu ne halaali, ne balemera mu haramu, then Allah n'abeera nga abasaanyaawo. Bangi nnyo basindikanga ababaka nga babayigiriza temukola shiriki, temukola kino, we baalemerangako ne balemezaamu, Allah subhanahu wa ta'ala n'alyoka abakolako. So okutta omuntu ne wano tugamba nti omuntu abanga alagiddwa okutta naye gwe balagidde talina kyamanyi ku nsonga eyo, tugamba wagamba nze simanyi bangambye emusire nga nze simanyi nti oba okutta wano mu nsi yammwe kiri haramu, era nti omuntu bw'atta tumutta, mbadde sikimanyi, singa mbadde nkimanyi nti kikoze. Kati mbeera bwetu naffe wano omuntu ono tuutamu oli amulagidde okutta yavunaanyizibwako ku nsonga eyo. Ne tugamba wano nti lianna alma'muru la yumkinu ijabu likisaasu alayhi liannahu ka'ala fawajaba alal amiri, olw'okubanga ono gwe balagidde okutta la yumkinu ijabu likisaasu, takakatibwako kutakkirizibwa oba tasaanira kubeera nga atuusibwako kiswasu oba nga akakatibwako okubeera nga tumukolako revenge
kuye ku muntu oyo liannahu ka ala wanaabeeranga naye ala abanga kyebakozesezza obukozesa abanga equipment ekozeseddwa fawajaba al amiru era wano ne kiswaso bakawadi ekolebwa ku amiri kwono amulagidde abadde awadde order ensonga nti mbadde ku order zibandagidde nga balaba mu Uganda yaffe eno saawa zino eno bangi basobola okulagira okola operation bagikola nga ye bagoberera order from above nagamba nti twali tutuukiza kye batugambye tubadde ku order nga sinina kyakuzaako bandagidde okikola natamanyi nekyakoze kiri haramu oba gwasi asaanidde okubeera nga ati wamubeera bwetyo kati omuntu ono tuvunaana oli amulagidde owa waggulu yavunaanyizibwa ono abeeranga saawa eyo abeeranga kyebakozesezza ng'omuntu bw'onaabeera nti akoze obwenzi oba n'akozesa tugeze abamu akozesa buno ng'obupiira akozesa akapiira tebavunaana akapiira tuvunaana ono nyini kubeera nga akozesa kati kirijjo akikoleseza nga ne equipment mu mbeera bwetyo so netugamba nti n'omuntu ono kibanga akutta omuggo n'akuba omuntu ku mutwe n'afa tubagamba nti amukubye omuggo gumukubye batuvunaana omuggo nedda tuvunaana nyini gukwata oba oli akutta emundu n'akuba omuntu essasi tugamba nti emundu yemuuse eri mundu ekozeseddwa bukozesebwa naye onaagikozeseza gwe tutta kati ne wano omuntu akolesa omuntu nga yali jahirun ala taharimihi omuntu oyo nga ali jahirun tamanyi talina kyamanyi ku byakutta nti buli haramu omuntu oyo abanga saawa yabeera equipment n'omuntu akolesezza omwana omuto oba omulalu majinuni yetamanyi nakumanya ebyo nti ne mu nsi mulimu okutta majinuni era gw'ofa n'aseka n'okuseka yetalina kyamanyi waya teziriiko kati omuntu ng'oyo ono amulagidde okubeera nga toli gwe tuvunaana ne shariya bwetyo bwegamba tweyongerayo wali waggulu nti au amara bihi sultani dhulman au amara bihi awokawoka au amara bihi oba kyamulagidde tugamba nti amara bihi asultani dhulman man la yarifu dhulmihi fiihi nti oba n'alagira oba amulagidde ng'oluusi mukulembeze oba ow'okuntikko ayinza okuba mukulembeze oba omufuzi yenna naye ng'amulagidde mu bushaamu dhuluman nga ye akikoze mu bulyazaamaanyi mu bushaamu naye ng'ono gwalagidde man la yarifu dhulumihi fiihi ye nga talina kyamanyi tamanyi bulyazaamaanya bwakyo kye bamugambye okola oba tamanyi bulyazaamaanya buli wakati wa mukulembeze na muntu oyo gwe bagambye okubeera ng'akola ki ata namba 6 wansi wano agamba nti eyi bilkatiri nti wano au amara bihi oba n'amulagira okukikola eyi bilkatiri n'amulagira okutta naye ng'amulagidde sultani dhuluman omukulembeze nga mulagidde mu bulyazaamaanya man la yarifu dhulumihi fiihi oyo naye nga ye tamanyi obulyazaamaanya bukirimu oba obubi obukirimu agamba namba 7 nti ayi filkatiri nti mukutta bi an lam yarif almamuru anna almaktulu la yastahiqu alkatiri agamba nti mu mbeera bweti nga ono gwe balagidde okutta maamuru gwe balagidde gwe bawadde order la yarifu nga tamanyi nti anna almaktulu nti ono gwagenda okutta oba ono attiddwa la yastahiqu alkatiri tasaanira kubeera nga attibwa omukulembeze asobola okugamba ekintu nimugende musaanyewo gundi mugende ewa gundi buli gye musanzeeyo mumutte wena mugenda nemukola operation gye babatumye oluusi ayinza okuba kaavi oba mufuti oba mumbeera yonna omukulembeze yenna gwe olowoozanga nti oba yayenze gwe bagenda okutta oba yakoze bwati gwe olowooza nti oba yasse muntu naye bamukolako kiswaso gwe noogenda n'okikola nga gwe tomanyi nti kyogenda okola jasi omukulembeze abadde nambeera yataddewo jasi mbeera oba amulinako kasajja oba alinawo mbeera yonna oba alinako obuzibu nga akikoze dhulumani mu bulyazaamaanya si nti akikoze mu butuufu gwe nolowooza nti bakulagidde okola kyekisaanidde okubeera nga kikolebwa gwe nogenda n'okola operation eyo so mu mbeera bweti agamba nti wano waggulu tuddayo waggulu nti fakatala ono namulagira oli nagenda n'atta fakatala namba 8 wansi namba 8 waggulu agamba nti fakatala n'atta aye agamba nti ayi nafadha almamuru alkatiri ala man amarahu sultani bikatilihi dhulman nti ono gwe balagidde n'atta
oba n'ateeka mu nkola nafadha n'ateeka mu nkola ekyo kye bamulagidde, ekiragiro kye bamulagidde, n'atta oli omukulembeze gw'amulagidde okukola ki? Okutta dhuluman, naye ng'amutta mu bulyazaamaanyi. Tewaliiwo mazima nti aba waliwo embeera yonna yonna emukakatako okubeera ng'attibwa omuntu ono gwe basse. N'agamba wano eno nti falkatilu aw diyatu al amiri, nti wano falkatili okutta oba revenge oba awudiya oba okuwaayo engassi tuyita diya, okuwaayo omutango oba okubeera nga awaayo rescue ransom alal amiri, era nayo edda ku amiri ono amulagidde omukulembeze gwe tuvunaana. Bwe twakutta tutamukulembeze yamulagidde okubeera nga akola ki? Ngatta. Era wano number 9 wansi agamba nti eyi wajaba al-kisaasu illam ya'fu waliyil katiri au wajabat diya in afa ala al-amiri. Agamba nti wano kisaasu oba revenge ekakata oba ekakasibwa kwono singa baba tebasonyiye bano bananyinimufu illam yafu al-katiri, singa bananyinimufu babanga tebasonyiye au wajabat diya oba diya ekakata illam afa singa babeera nga bamusonyiye adiya in afa ala al-amiri, nti singa baba bamusonyiye diya era ekakatako al-amiri kwona amulagidde wahidahu yeka duna al-ma'muru, nga terina kikakwate kwona kwono gwe balagidde okubeera nga akikola li annahu ma'dhurun, olw'okuba nti ono asonyiyibwa n'excuse. Gamba nti gundi yangambye okukikola ate amulagidde mukulembeze oluusi wawangulu wa ku ntiiko odda bebeevude abaavu oza kubeera nga oteeka buteesi mu nkola. Olaba nti osanga operation ezisinga obungi abamuzi bakola nga abali mu street nanke abajaasi abali mu poliisi basobola omugamba odeva abaavu nimugenda mukole kino, naye nga oluusi kibamugambye okola tebabuuza omuntu waggulu wakulagira okola gwe jesu oteeka buteesi mu nkola, order from above oteeka buteesi mu nkola, todda ate kubuuza ate yakoze eki ate okola just gwe ogenda bukenzi ng'okola operation eyo. Singa ogikola operation eyo nga bwe kiri naye nga akulagidde ekikoze mu bukyamu oba mu bulyazaamaanyi, ono akulagidde yavunaanibwako buli kimu, oba kiswaso oba ddiya, ono maamuru talina kyavunaanibwa kyonna. Agamba nti duna al-maamuru li'annahu ma'dhur, olwokuba nti yalina excuse yagamba nti sinze nakoze eki, sinze neetumye bandagidde. N'agamba nti ma'dhur liwujubi ta'ati li-imaamu, olwokuba nti alina excuse eyokuba nti akkirizibwa okubeera nga agondera ki? Imaamu oba omukulembeze fi gairi maasiya, mu kitali kubeera nga kujeemera Allah tabaraka wa taala. Wadhahiru n'ebyeyolese kungulu anna al-imaamu la ya'muru illa bihaqqi, ate tugamba nti wadhahiru ekimanyikiddwa obulungi ekyokungulu ennyo ffe kye tusinga okubeera nga tukakasa nti anna al-imaamu timazima omukulembeze oba omukulembeze nga katugeze mu bukulembeze baffe b'obusiraamu baffe imaamu mufuti baqaadhi abo la ya'muru illa bihaqqi, tebalagira nsonga yonna okujja nga balagira n'amazima. Kati gwe bayinza okulagira nti genda okole bwoti ne bwoti, mugende mumenyeewo William, ne mugenda mukole ne mumenya William, nomanyi nti imaamu kyabagambye oba mufuti kyabagambye ali ku mazima, kumbe mufuti nga yataddewo oluusi mbeera ze. So mu mbeera we tugamba nti gwe omukulembeze waaba akulagidde tumanyi nti ono omuntu gwe baba balagidde aba ne excuse, aba ma'dhurun, aba ne excuse okubeera nti ye alina agondera mukulembeze. Kati singa omukulembeze awalagira ensonga yonna neekolebwa, tuvunaana mukulembeze si ono gwe balagidde, kubanga talina kyakola. Nze naakola ntya? Nze oli yansasula oluusi. Kale nabbi atulagira okubeera nga tugondera abaki? Abakulembeze mu mbeera bwetyo. Kati omukulembeze oba olina kubeera ng'omugondera. So atugambira wano nti omukulembeze bw'alagira omuntu kubeera nga attibwa n'attibwa, naye nga wallahi attiddwa mu bulyazaamaanyi oba mu gatali mazima, tugamba nti wano avunaanibwa yoyo akumulagidde sultaani. Soka tukutulemu nawo.